oba mugenyi yenno babiki ndi omu ku bo ankubira essimu nga ngamba nzize kulya ku mmere yewooma ndi omu ku bajulizi bannange. So emmere efumbibwa wano era ekifo kijja kiteeketeekebwe bw'oba onoolya wano ffe okola oda era netusobola okukola ki banange abagala kulya ku mmere ya Nannyonjo nkubira ku ssimu bagenda mu inbox bagenda genda ku comment otekewo comment yaawo otekewo wandikewo obubaka bwo otekewo n'enamba y'essimu oba osabe enamba y'essimu tujja gikuwa era bakuteeketeekera emmere ojja kujja wano munnange olye emmere onyumirwe anti waliwo n'embeera y'obudde ennungi waliwo emiti osobola okuliirako mu lusuku wali oliiriddeko mu lusuku kakati Wananyonjo basobola okuwa emmere n'otulako ne mu lusuku. Munansonyiwa ennaku zino ndi mulwadde enjogera yange si nnungi naye nabadde nina okunoonya bino kiki kye tubadde tubuzaayo awo. Gwatiiro butereevu twayinzanga okugisaanikirira wano mu Gwatiiro. Lwaki twasaanikiranga olusi mu Gwatiiro? Ngeri gye wabangawo essanja lino lye tujje ku bitooke wabanga wagonda okusobola okuteekawo ki emmere okuteekawo essefuliya obutaba wantu wakalubongo ogenda ogikola ki oba kyetwandiise olujjo olumanyi Mr. Sam ndi wajjo olujjo lwe luno gundi gye webanyigira emmere olujjo lwe basiriramu emmumbwa naye entamu z'edda lwabanga olujjo olumanyi Nannyonjo olina emyaka emeka nze ndi mukulu ddala oli wadda byemmanyi oli ku fulo nga yakumeka yeye ndi ku fulo oba toyogera fulo tulekeemu bitusobola kwogera ku lujjo nga oli ku fulo yakubiri naye nkola lisaaki ekyo kyolina gomanyi wa fulo yakubiri ekitano nyo oyinza okuba nga oli ku fulo ya nkuwe fulo gy'oliko oyinza okuba nga oli ku fulo ya kunaana madirisa gaamu wamma genda ku mukomenti yo subscribing okomentinge naye mu comments ebetteramu gugamba Nannyonjo ali ku fulo yakumeka kakati obadde oŋŋamba emmere etuuka etya mu ntamu negenda ku kyoto kikulu nnyo emmere nkugambye twayinzanga okusaanikirira we tumala osiba omuwumbo gwaffe guno twayinzanga ogutwala mu kiyungu ne tusaanikirira eyo twabanga n'ekikatakata kino bwe kiti kye twakoze mu byayi bwe kiti nga kituulako esseppiki kati esseppiki eyo ebuta okwegendereza okulaba nga esseppiki tebomokamu ki okugyegendereza oba obutayatika bali abaakola ku kiri ekyagundi so netuteekamu bulungi nnyo emiziŋŋoonyo gino gye nnakulazeeko emiziŋŋoonyo tutandika oginyiga nga tugiteeka mu seppiki otwamalanga okubayitanga okutindira n'otindira bulungi nnyo emmere obutabiririra okubiririra okumanyi yemmere eba oyisizza ng'otaddemu togitindidde bulungi kuggumira naye banga egenda kubirira yonna ebeemu amazzi batera okutuwa ennaku zino gye tuyitira abafumbi abasinga toyogera gye tulemye emmere emu so kaakati bwe twamalanga okutindira bulungi tutaddemu emiziŋŋoonyo n'amazzi gaffe tugageze ga kigero nga tutuuzaako omuwumbo gwaffe guno twasibye obulungi nga tugutuuzaako nga tuddira n'emmere eri ey'okuteekako nayo nga tugiteekako kuno kungulu bwe kutyo wayinzanga okugisiba oba okugiteekako obuteesiba oti kati we wamalanga n'otandika okusaaniisa endagala zino ennamu awo manyiiwaawo womala okusaaniika endagala ezo zabanko era sayidi bwoziyingiza bwoti engalo zino batugamba nga zezikola ki kakati olaba ez'engalo ate wano wewajira obuzibu abya n'enjala njala nnaku zino za bbeeyi era nze olaba nze Nannyonjo Susan tosobola kunsangako njala ezo simanyi oba ze zinfuula omubi oba ze zinfuula omulungi ennyo tujja kuteekako entonotono enyimpimpi nze waliwo emirembe egyenzikiriza negindekawo egyenjala kati wakkiriza egyenjala gyo gyanakkiriza negikola ki negigenda
kati nga tusaanika bulungi nnyo emmere eyo wamala ng'osaanikako endagala zino ennamu then ng'oggyayo essaaniiko liriri twateresa obulungi ekkadde eryo eriggumiza emmere erigireetera okubuguma obulungi ejje nga nalyo oliteekako ku kusaaniiko okwo bulungi bwe wamalanga n'oteekako ate oluyina olumanyi oluyina nalwo ndumanyi nalanga mama ng'aluteekako either oluyina kyabanga kiragala naye emmere gyoyoga nga mugifumba Monday to Friday oba mulundi gumu wiiki eyo emmere yabanga ya buli lunaku okujjako lwe mwabanga mwasazeewo nti mugenda kulya akatogo kammwe akamuwogo oba lwe mwabanga mwasazeewo nti mugenda kulya kasooli binyeebwa ebyo twalimanga nnyo ebinyeebwa ebyo ne tubifumba ne tuteekako kasooli season webanga ya kasooli na binyeebwa nga mugenda eyo mu nnimiro we muba mubisima oba munuula kasooli nga mukola ki Buganda yiga okufumba so kati tutaddeko emmere yaffe tutaddeko oluyina bulungi nnyo tulusibyewo either twasibangamu ekyayi bwetyo okwetolooza nga lwaki tuteekamu oluyina oba ekyayi endagala zireme kuvaayo bwetyo weyatandikanga naye bwe tudda mu byokufumba tuyinza n'okumalawo eno topic eyinza n'okutwala omwaka mulamba nga tuyigiriza abaana abawala engeri ey'okufumbamu lwaki tebajja wano ne bayiga buyizi kubanga temutuwa ssente ababeerako ate mmwe mwagala buli lunaku tubaleetereyo obupya kati ekyangu nnyo kuba bukubi ku ssimu eyo bakuyigiriza okufumba ogenda onyumirwe mu bufumbo bwo ate munange bawe enamba ey'essimu enamba yange ey'essimu eri 078 3 59 58 17 eya MTN eya Airtel eri 075 8 37 73 jangu oyiga okufumba oyiga okusaanika emmere okuteekateeka emmere byonna naddala emmere yaffe eno gye twogerako gye tuyita emmere muyita emmere waliyo omukwano gwange ye kyayita emmere asaba muceere kawunga makoloni ye gyamanyi ng'emmere emmere empitirivu nnyo eri presentinga wano mu Buganda tulina emmere nnyingi nnyo tumenyera ebika by'emmere nga 5 tuyina amatooke gano tuyina lumonde tuyina muwogo tuyina balugu kyetutumula ekkobe bannaffe abeddira ekkobe ezo sinva ekkobe nalyo mmere kaama nga bwolaba guli omuti ogulaba guliko kaama wali simanyi oba oyinza ofuna eyo nayo mmere ya mu ttaka ibanga oyo alanze ku ffe n'oyo gwolaba bamuyita kaama so abedda bamubeeranga naye mu kibira naye kati ffe tumulina abo kiba kimmere era mmere ŋŋanda kaama nkisose kiwulira ku ggwe kaama era we kuli olugero olugamba nti omunaku kaama yeerandiza yekka olugero olwo gye luva abeerawo osinza kugaa nti nze yamulandizako ku muti naye era omulaba wuuyo yeerandizaako bulungi nnyo omunaku kaama yeerandiza yekka kaama mmere nazikuno ng'Abaganda ezo z'emmere ze bakyasinza okuwa abasajja baabwe okusobola okubaamu embavu omulundi omalala bwe tunaba tukomawo tujja kulaba bafumba batya emmere ey'omwami w'ewaka nnyinimu bagifumba batya nga yanjawulo yabangako ey'enjawulo eya nnyinimu emmere y'omwami yabangako ey'enjawulo kubanga kusinziira buli omu ku maka mwe mwabeeranga kubanga ku kyalo waffe waaliwo omwami nga bamuyita mwami Musa naye mwami Musa yajja lumu n'agamba mukyala we n'amugamba nti mukyala nti nkuleese olwaleero oli mu maka gange nti naye nnyina amateeka agafuba ki ewange bwe munaafumbanga ettooke lumonde nga nze munteerako ettooke mwami ani mwami Musa omukyala naye n'atugamba kye yamuddamu n'amugamba nkubulire mwami Musa nga naye bw'oyagala ettooke eryo n'omwana ono gwe tuzadde naye bwakola ki bw'alyagala so
alina ogola amatooka abiri eri omutabani nzira ku constitution gye mubazeewo mu maka gammwe mba mwagala kubeera bumu mwenna muli ekiwamu kye muba muteeseteese so kakati emmere y'omwami kale wabangawo abaami kye tubawo enkizo kubanga abamu bakomangawo leeti nga abamu bakomangawo ku makya naye kati nze wake wange nzerayo leeti era emmere twagikoomeranga ennaku zino tebakoomera mmere emmere twagikoomeranga bulungi nnyo nga tuteekayo ekisuki ekyo ekibeera kisigadde nga mu kyoto mmere nga tugirekamu omuliro mutonotono ng'esobola okwokya mpaka ku makya omulundi omumala ojja tubuulira amawulu ge galiwa naye si bya leero kale nga tumaliriza sibula kubakulaba kale bannaaye nno nzirayo waggulu amannya gange Nanyonjo Susan nsangibwa wano mu ggombolola ya Wakiso mu Myuka Ssaabasajja Kabaka yasiima ennaku z'omwezi nga 3 nankwasa ebbendobendo ly'eggombolola ya Wakiso mu Myuka okubeera minisita w'akakiiko k'ekikula ky'abantu mu buufu omwo mwe nayimiridde n'enfuna endowooza neŋŋamba ofisi eno ngenda giweererezaamu ntya wentudde ndera gonna okubuulirira abaana abalenzi abanyweddeko ku njaga abantu abaweddemu essuubi era ndowooza omulabye omukyala wano kubanga ate omukisa omulungi n'ekkakiiko kw'ekyalo kwe baasiima ne bakola ki bakuwa naye abaana ab'obuwala mumunoonye mumwettanire n'abalenzi waliwo abakwatako teweeralira kuba tuyinza okugamba nti naye oli mwana muto onoosobola bino ebintu by'otandise nga byabakulu teri bukulembeze butava eri Katonda ate era n'omusajja bino byokola bino bikolebwa bakadde bino byokola bikolebwa bakadde ate kati bwe tuba tuweereza obwakabaka bubaddewo ebbanga ddene Uganda in fact oba banyumiddwa kale muteekewo bye mwagala tukole tujja bibakolera mbeere bulungi